oluyimba olwo tuluyimbe lwa nsonga We sang that song for a reason, era kwe kusaba kwange and it is my prayer tufuuke essaala yo eya buli lunaku for it to become your daily prayer. tulekeraawo okubeera oluyimba obuyimba naye lukubeerera essaala eya buli lunaku. It shouldn't just be a mere song, but let it be turned into a prayer every day. Era kubeere kuyaayaana kwo okwa buli ddakiika. Let it be always your joy, your yearning, your desire every moment. Bino byonna ebirala byonna bye tuyaayaanira All these other things that we desire after, tubiyaayaanira kubanga bye tusobola okwakisesinga ye alternative eriwo bye twagala kubanga ne kye twagala tetukimanyi bulungi kyova olaba nga olwaliro bakuwa kino ate nkyo oyagala kirala leero bamala okuwa kino ogamba nti mukama nedda ate mpa kiri abadde asabira booda bamuwa booda aga nedda kati ate mukama mpaayo wiishi ate bamala omuwa wiishi aga nedda mukama kati mpa laavufo ate simanyi owulira bwe tutyo bwe twakula bamuwa poloti aga ndi mukama kati ate mpa ettaka emitima gyaffe gisigala giyaayana buli kaseera kubanga ekijjuzaawo ekisobola otumatiza kyekitiibwa kya Katonda ekyo bwe kirituuka mu bulamu bwo okuyaayana kw'ensi eno kugenda kukendera mu linnya lya Yesu. we keep desiring after so much is because we do not know exactly what we need. When you get something, you need something else. When you get a boda, you want a taxi. When you get a taxi, you want a wish. Just because is to fill the void, the glory of God we don't have. If the glory of God shall ever be revealed to us, we shall stop desiring after other things. Emitima gyaffe bwe gityo gisigala giyaayana buli kaseera nga tegimatiziddwa kubanga era wano ku nsi tetulimatirirawo. Our hearts keep desiring without satisfaction because even here on earth we shall never be satisfied. Asoma bw'aba akyali ku HSC ayagala genda ku university. The one who is in HSC studies to go to university. Bw'amala okukola diguli ku university ate awulira ayagala afuneyo PhD. After getting a degree at the university, they desire after a PhD. Ate awulira ayagala mastering. Then he wants to master it also. Ate owulira era lwekifuna awulira omutima tegumatidde nga nedda oba wakiri nfuuke professor. He is not satisfied at that level. He desires to become a professor. Ate byonna era ayinza okubifuna era munda muno nasigala ng'omuwulenge gwe bayita vacuum gusigaddemu kubanga mweguli gwa butonde nga gusigadde guyaayaana naye ng'ate walowooza nti bwe ndifuna ekintu gundi nja kuba mmaze togenda kumala ekijjuzaawo kiri kimu kyokka kitiibwa kya Katonda mu bulamu bwo. After receiving and achieving all that status, all those PhDs and doctorates and becoming a professor, still the void, the vacuum still remains there because what has to fill the void is the glory of God. Ng'ekimu ku by'oyaayaanira mu bulamu buno One of the things that you so desire in this life. ensinga eri mu kuyaayaanira ebintu ebirala byonna. When the world is yearning after other things. Abantu nga bali mu kuyaayaanira ebirala byonna. When people are yearning after other things. Gw'osinga kuyaayaanira Yesu akubeerenga kumpi bulijjo ennaku zonna ez'obulamu bwo. May you desire more for Jesus to be close to you all the days of your life. Akubeerenga kumpi awo. To be close by. Banga ekyo ekimu ku by'obugagga ekisinga eby'obugagga byonna ebyali bibaddewo mu bulamu buno. That is the most important treasure that has ever existed in this life. Ky'ekyobugagga ekisinga eby'obugagga byonna bye twali tuyaayaanidde. It's one of the greatest valuable treasures that we've ever desired. Olw'ensonga zino wamanga. For these reasons below. Ebyobugagga byonna ne bw'obeera nabyo nga tolina Yesu mu bulamu bwo. If you have all the treasures in life but you don't have Jesus. Obeera mwavu akwata ekifo ekisooka mu nsi yonna. You are the miserable poor person who has the first place in this world. Kubanga ne by'olina obeera ng'ate era atabirina. Because even the things that you claim to have, you don't have. Ekyokubiri. Secondly, Yesu nga takuli kumpi. if Jesus is not close by, mwana wange ne bw'obifuna era setaani aba anoonya opportunity okubibba okubisaasaanya byonna bikugweko kubanga tebiba na security mu bulamu bwo. when you amass all the wealth and the treasures, the devil is seeking for an opportunity to snatch them away out of your life because you don't have Jesus in your life. Omuntu atalina Yesu nga mugagga, A person without Jesus but they are rich. omuntu atalina Yesu ng'alina ebintu, Anybody who has Jesus but has stuff yenkanankana n'omugagga nga talina luggi ku nnyumba ye. is like a rich man who doesn't have a door on his house. Yenkanankana omugagga talina gate. It's like a rich man who doesn't have a gate. Abantu bonna bafuna ebyobugagga mu bulamu buno kye basooka okulowoozaako ye security. All the people that amass wealth in this life, the first thing they think about is security.
mwana wa mukama katonda affe ye security yaffe. Child of God, God is our security. Mwana wa mukama katonda affe ye security yaffe. Child of God, our God is our security. Our God is our top priority. Katonda waffe yasingayo The yasokera presence of God in our lives okubeerawo kwe mulamu bwaffe is top priority. kyekisinga obukulu mu bulamu bwaffe. Si ekisembayo okulowoozaako tukirowoolezaako ddala kubanga ne byonna bye tugenda okukola mu bulamu buno katonda tumwetaaga. It's not what we think about us, because whatever we're going to do, we need God. Ani awulira ngambeko nti amiina. Can somebody say naye amen? ng'atogyeko ekya security Apart from security, katonda tetumwetaagako security yokka, we do not only need security from God, katonda tumwetaagako n'omukwano gwe. we also need His love. Katonda mukwano gwaffe, God is our friend. tumwetaagako n'okwagala kwe, We need His love. tumwetaagako okutulungamya okwa buli lunaku, We need Him to lead us every day. tumwetaagako ekisa kye kyatuwa We bulijjo. need His grace that He bestows. Ani awulira ngambeko nti amiina. Say amen.